obidistributingira bani manya obisindikira MC Meya obisindikira Deshikalisa Zubeda Masira tebagenda kuyamba ate if that guy really wanted justice, he wouldn't be on social media seeking that attention. Thank you. By the way, if that guy wanted justice, yandi nsuwinze ne tugenda mu koti omusango ne gunsingo bichi. But every time he's trying to seek validation on the internet, manya ebipapula distributing nze ekituufu oyagala ki. Kakati n'ekirala kambuze bali bwa baloya basamona bachi simanyi ekisooka ebipapula ebyo distributing with the sensitive personal information like my information. Yep. And that is a case. Yep. N'okubba amasanyalaze. Papa nze I don't know omusajja wa mwoyo mumulaba ogogutwe asitudde mukalu. Okufanya asitudde mukalu. But if you want me to be a witness, and I've said it many times, you are very stupid. Chebola bulaya yakulema. Olopoti omuntu omusanga ate ebbaluwa ye kooti gwe temukimanyi bye kooti bibaprivate. Gwe nogiwa abantu. Ate n'ekirala Senga kooti bw'eba egenda kusamoninga Sengaacid empapula teziwa Bakaluba. Eziwa bakooti bayo ne bakusamoninga. Oba loya wende amawule twandibale tukajja na mwasidi naga mwakitegedde Bakaluba yampadde ebbaluwa kati Bakaluba yavuwa ebbaluwa kati Bakaluba ndiwo musiramu nga ddadi musiramu wabba amasanyalaze naye kamyufu ajja kukoocha amanege bategeere nnyo gamba kati kooti ye Canada yasindikidde samoni za Sengaacid ne baziwa Bakaluba bannange temutusiruwalirako mmwe basirusiru mmwe bannange ye bwe yabadde asindika ebbaluwa sinezisindise wewa tufu Bakaluba bw'oba osanga Kadama eyo ng'ali eyo yasaamiridde Sengaacid bamukutte Sengaacid bamwenana Sengaacid nobitunero gawala banno bino Kadama njagala oyawule ensi Katonda gyapama n'ensi Katonda mwatuula n'alya breakfast. Thank you. Katonda alira breakfast mu North America. Mwazalira abaana be abali handpicked. Kati eri gyapama ye Uganda ebyana bye yakoowa biri ye Saudi mu Bwakadama ensi tetambula bwe. No. Reality ya jawulo betulivu. Era Sengaacid ojja kulima mukwano pozinga munalimisa mufu. Bulaya. Limanga nimawa. Acid. Nakulabye ogamba ogenda kulima. Nengamba Acid yafunye roya nsiriroya. Njagala nyingire musango guno wana abantu bagusale. Olaba amoti. Kati kankubulire. Abana Uganda mwena abanda. Babusazedda na. Abana Uganda mwena abanda. Ndiwo okutegeeza kya mutwe. I can get a lawyer, but this case is so fucking cheap that I can even represent myself. You don't need a lawyer. I don't need a lawyer. I can represent myself. By the way, kya mutwe okusanyusa bagenda kumbuuza bino ebigambo wabyogera nenda bagamba ye nabyogera. Nabyogera nga nsinzidde ebis na ye kya mutwe making sure ojja kunyonyi noleeta amanege g'omu kooti n'enkusimba emmana. Acid. Emmana ku manege olabe. Acid. Nina kye nayogedde awo nabadde ngamba kyali wange ne mbagamba na Acid eyo mumulaba. Acid. Mwena abali kuno muliko abantu 100. Mulaba n'abalala tugenda ova kuno nga mulimba abantu nga 15. Acid. Era ebintu bwagenda kusimba mu mutwe mutwe kasitatu n'agenda mu kooti if you don't compensate me bajja kukubaninga obutadda Canada nkubuulire nze Acid nagamba Acid wayogerera ekintu abane facts nengamba Bakaluba Acid angambe tobyogera nanti njasa Acid sonyiwanze Bakaluba gyoli Inze wantira Acid. Najja kuno nenjogera ebintu byange. Acid yambulya ne balamu bange besale ka Uganda nga muganda wange abawasizza. Simumanyi omuntu gwe wangamba.
Nentya naye wangamba erinnya lya muganda wange gesogera Juzi Sengaacid yagambye Black Sugar nti balamu be bajja be nti nyazaala we. This is my home. No, this is my office. I'm at Nga work. Black Sugar abadde mu mufumbo nga mu relationship ali mu mukwano mwitirivu nga takimanyi nti abantu bemulaganga balamu be bajja be. Bakaluba lekera ofera abana Uganda olabika oba Leira anazina takumba kino kyogera out of experience. Linda Bakaluba simanyi huyo wa Linda kwa tono neze napita babiri Linda kwa tono bannange omuntu abaganda bagamba anazina takumba omuntu ngagenda suwinga omuntu tajja ku social media kulekana agenda mu court actually na musuwinga actually tajja ku TikTok kola interview okulekeza Uganda abistanti nawe ebigundi bya nasa byagenda nagira wali nagira nakola ebyo bintu by'ekisiru oli musajja mukulu Bakaluba lekera oyo katemba tukimanyi kale tukuwaddemu Sengaacid yakuwaddemu amasannyalaze trending kati buli omwe akumanyi yegwe Bakaluba dako kiddako dako what's next Bakaluba ndiwo kutegeeza ojja kunsasula amasannyalaze kubanga waliwo abantu abaali tebakumanya abakutegeredde. Yes. Senga tumeyo suwinga Bakaluba mukwano nenda musuwinga kakana Bakaluba nenda musuwinga ate nenda musuwingira Uganda. Yes. Osobola era Uganda omusuwinga gwe linda kaba na Uganda bali ya walaji omusango go the court you have report anyway sagala kubuusa bye Uganda na sagala kukubuusa naye nga Bakaluba nenda musuwinga ate nenda kusuwingira Uganda. Yes. Era Bakaluba nze kankuwe amagezi gano tosobola kumpangula mu kooti ya Canada mbadde nkusaba ogezeeko essatu anti kakati senga nzikirizibwa okwogera nedda yakukolera ki yakusalira edduwa ate bannange ate kati omuntu ntolera niya ate mu ddakiika 2 adduse mu b'amateeka senga nzikirizibwa okwogera senga bino abana Uganda ebintu bya wano tebiringa bye Uganda